amawulire ku 90.3 gakusomerwa Tomu Mulondo. Mawulire ag'enkya ya leero Ssaabawandiisi w'ekibiina kya FDC Nathan Nandala Mafaabi avuddemu omwasi oluvannyuma lwa Sipiika wa Paalamenti Anita Amongo okusimbira ekkuuli okulondebwa kwa Yusufu Nsibambi nga nampala w'ababaka ba FDC mu Paalamenti omuggya. Sipiika okusalawo bw'ati yasinzira ku kiwandiiko ky'ababaka ba FDC abamuwandiikira nga beemulugunya ku kulondebwa kwa Nsibambi kwe bagamba nti kuno tekwayisibwa mu mateeka agalina okulambika ekibiina. Wabula Nandala Mafaabi mukwanukula ategeezezza nti mu biwandiiko bye yawa Sipiika kwaliko n'ekiraga okulondebwa kwa Nsibambi nga kulaga bwe kwakolebwa akakiiko akakozi k'emirimu mu FDC era kano kaatuula nga 7 omwezi guno ogw'omunaana era nga kiraga nti Nsibambi yayitira ddala mu makubo amalambulukufu. Waliwo abazadde n'abalwanirira ensonga z'amaka mu kibiina ekya Family Life Network abavuddeyo ne bagatta amaloboozi nga bagamba nti bakutambula eggwanga lyonna bakunge bazadde bannaabwe okusimbira ekkuuli engeri zonna eziwagira omukwano ogw'ebikukujjo. Stephen Langa yakulira Family Life Network agamba nti bagenderedde okutaasa omugigi gw'enkya ku mize gino emikyamu ku mize gino newankubadde nga waliwo akazito akateereddwawo abeeyita abagabi b'obuyambi. Bano nno luno basinze ku lusonga mu banka y'ensi yonna eyatuuse n'okuyimiriza obuyambi bwebadde ewa Uganda olw'etteeka lino eryayisibwa era nkati bano bagamba nti eggwanga terisanye kutunda mpisa zaalyo olw'amayisa gano amasiiwuufu. Ng'abazadde tubadde tulaba ebigenda mu maaso. World Bank lwe yajja n'egamba nti tejja kutuwa loan kubanga ereteeka tebalikkirizamu. Kati tuvuddeyo ng'abazadde n'abaana baffe ebintu ebyo World Bank byagala tukole eyagala tulekewo empisa zaffe ennungi. Kati poliisi mu bukiikakkono w'eggwanga eriko omusabaze gwekutte n'ebyokulwanyisa era ng'ono alemeddwa okunnyonnyola obulungi amayitire gaabyo. Ono ategerekese nga ye Daniel Lokongo era ng'abadde mu bbaasi eya Loboline Buses emujja ekitigumu ng'ayolekera disitulikiti ey'e Kabongo. Ono asangiddwa n'ekisawo ekirimu amasasi 145 era abasirikale ku loodi bulooka bakanze kumubuuza ebigakwatako ng'amatama ntengo. Michael Longole yayogerera poliisi mu bitundu bino atubuulidde nti ono bamuteebereza okubanga be bamu ku beenyigira mu kukusa n'okutunda amasasi mu ddiiro ezikolebwa mu Uganda, Kenya ne South Sudan. Leero Uganda lwekuza olunaku lw'abavubuka olw'ensi yonna era nga n'emikolo emikulu gitwaliddwa mu disitulikiti y'e Kabale. President Yoweri Museveni yagenda okubeera omujaguza omukulu ow'olunaku luno nga luno lukwatibwa buli nga 12 omwezi ogw'omunaana mu nsi yonna wabula olw'ebbula ly'ensimbi Uganda emikolo gyayo yagyongezaayo okutuusa lwesazeewo okugiteekeka olunaku lwa leero. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tomu Mulondo. Ago ge gabadde amawulire ku 90.3 BT Fama.